okimanyi nti waliwo abantu abamu ng'olina ensonyi n'okulaba omwami wo bw'oti ate naawe weeyinako ensonyi weetya okweraba naye atya mumala kuzikiza ttala munzikiza buli omu naayokaabera gwe nannyini ye oba abaana mubalina nga babatawanya lwe bagera nga bavuddewo mwete mu nnyumba mwete buli omu alabe gwe omukyala alaba Nazaala bwe yasindika mutabani we awolaolyewo oti tambuleko waba takiina gwe kimuseemu akwetegerezeeyo olunaku lumu iringuka ng'otambula bw'oti tekuli kagoye naaka naye gwe oli mu nzikiza bukyanga mu nzikiza mwemwe mwoli oli bw'otyo mukebere munno mukwateko munno mukebere kino kimubadde bagambako nti teekamu ebisoko leero omugambe leero tujja kutambula bwe tuti enkya tugenda tutambula bwe tuti leero tuyekiikemu bwe tuti leero tulinnye ku firiji waggulu leero tukole bwe tuti kati leero kutuula ku kameeza muyina kussaawo kye bayita ekintu kyammwe engeri gye mukissaamu haleluya mulabe nga tekikaddiwa naye kati abamu ebimu mwabikaddiya olina n'engeri yogamba ffe twakulakula dda twakalanguka wonootegeera nti munno tannakula waliyo atamubala nti akuze nze sinnakula nze nno gwolabirawo ddala wanooze ne mukyala wange sessaamu kukula ndi muto kirwanyisiza ddala yebazibe Yesu kubanga kyabwa Katonda agambye nti newe mubanga mutuusiganye mu kiseera nga omutayagala kugira munne tomala gagamba nti tokikola mumala kuteesa gwe emirundi gy'oganye buli woogaana munno nti toweegatta nange ofuna kikolimo kankikolabe nno wookifunira gwe omufumbo buli woomugamba nti tonkwatako oyingira kikolimo buli waasaba ebyete abamu awo oli mukambwe ennyo kama yebazwe nenjala mukama akuwa ekisa ekyamaanyi awo otandikirewo otandike okubeerawo ng'oli perfect ate ekirala biteekemu ebirungo kama yebazwe kyalo muyaŋŋamba nti musumba nze omwami wange we nneegatta bwe nti mmanyiiko kimu nti atandise ŋŋenda okudda engulu nga yagenze dda n'okukola amanya kimu nti kati batandise bati eyo gyazirikira tamanyi kimuzirisa okudda engulu asisimuke bw'ati n'omusajja yanaabye edda n'ogenda agenza okola atya kibi tegeera munno tegeera kyewafuna mwana wange ansanyudde nnyo aŋŋambye ekintu kimu nti owuwa ayina byonna yabinoonya atya kugamba munno oba yabinoonya atya kitegeeza n'owuwa ayina byonna naye tonnamuzuula buki kawo tofugirawo togifuulirawo kooti towolezaawo tokola otya ate abamu abaami abamu kanki bagambe mu mambi abamu bajja tebabimanyi nga bw'osanga omuwala ng'alimbeerera talina kyamanyi n'omusajja oyinza okuba nga wamusanga talina kyamanyi kusinzira gwe gye wayitaayita tomumalanga mumanyi naye nga gamba bannaye leero oguluba bugulubi oba oguluba biki bannaye gwe tolibeerako nga basajja banno omumalamu amaanyi musajja tebamujuliza musajja mulala yenna aba ayagala alaga obusajja bwe malirize emirimu bulungi omugambe sanyuse nnyo naye mbadde nkyabulamu naawe mulage obukazi nti naawe toli mwangu aleluya wadde owulira nti akukalakasa nnyo onyo olwokuna omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we kati ekiri muwala wange kiyabadde agamba mukyala bwe nga wamavaayo nagereza ku ggwe kusomere bulungi ekyawandika okimanyi omusajja tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we n'omukazi tafuga kati omubiri gwa mukyala buyongo ono gwange wadde empeereza n'enkutula emizimu ne gyenkana gitya
nkooyera mugoba emizimu naye wano sikooyerawo mu linnya lyane. Tayinaako nawe yeekyagerako. Omanyi kye bayita ekitali kikyo tokifuulanga kikyo. Ekitali kikyo nannyini ky'essaawa yonna ajja ng'akikola atya? Ne bwe mmusanga ng'asalaasala obutungulu mugamba sooka ossaawa obutungulu njagala byange. Njagala biki? Wano tolagirawo obukoowu. Kisenge tebakifuula kooti nti tuwoze. Ne bwaba ŋŋamba nti yasabye ez'amafuta mu mmotoka ye ne simuteeramu byakomye eri. Wano njagala byange bye neetaaga. Gamba munno nti guma omwoyo onywere oweeyo eby'abandi. Era kino kikubye ekkanisa ya Kristo naddala mu baweereza. Tuweereza Mukama ne tutabalansinga kintu kino. Bakyala b'abasumba abasinga abasumba bazze mu kkanisa masemina makuluseedi bitu byonna byonna wano ne baziikawo. Wano tewaliiwo. Wano nannyini kyaba akyetaaga n'ekyange nkikola ntya? Ate jjukira yataddemu akakwakkulizo muwe ekimugwanira. Wali ye muwala wange kyeyabadde abagamba nti tukyusengamu n'ebintu. Kasita okola ekintu tutera nnyo kisomesaako ne muzeeyi wange akyogerako. Kasita tokola bintu bya bugwagwa. Ebibyo biri eno. Haleluya. Era gy'otwala kino ekikyo kiwo kitende eno tekikola kitya? Va ku sitaani waabikyusa. Sitayiro zonna zonna zikole. Sitayiro zonna zikola otya? Kasita tokola sitayiro eyeesitaza mwoyo wa Mukama. Abaddira ne bakola mu kamwa, abaddira simanyi ne bakola ne manju. Waliwo awantu wamu. Haleluya. Kyova olaba ntera nnyo gamba abantu Mukama akusseeko ekisa eky'amaanyi. Mukama yazbe. Mukama akusseeko omukisa oba oli wafunda. Mukama akugaziye akuwe wantu weetadde. Ekintu ky'ogenda okusooka Mukama yazbe kwe kweteera munno muveemu ensonyi. Tewaliwo nsonyi. Ensonyi ziri mu byabwenzi. Wema mu bufumbo butukuvu tewaliwo nsonyi. Si bwenzi. Bufumbo butukuvu. Yiga omunna kumanye naawe omumanye. Tayo otuule wamma. Bategedde kyensomesa. Kabayaze. Yiga okumanya munno. Ate ebintu bino obanga otegedde nti oda z'ekifumbo ziwe ekitiibwa tomala gafubutuka. Kale omusajja waabanga ye alimu ekyo emirundi egisinga nze ntera nnyo kisomesaako abantu. Kino ekyokuwa munno n'atafuna kituufu. Obuzibu abakyala abamu babusanga. Omusajja ye abeera mu mmuudu nga gwe toli mu mmuudu. Oli mu baana okalamukira mu bino bisiimuula. Kati ye yajje yeeseetinza amanyi kisenge kye. Agenda okukwatako ate weenyola weeseka. Kati ogenda okulaba olugwayo bw'ati ng'amaze. Kati ate gw'ogenda okuseetinga otandika okuddamu nga ye akoze atya? Era abasinga bavaamu buli omu tamatidde munne. Oba omu yaagizeeko naye nga munne amulese ayagala ali bw'atyo oyo n'agenda. Naye ekintu kino kitegeke bulungi okiseetingemu. Munno omuse mu mmuudu. Mwami wo mumanye. Mumanye. Mukyala agambe nti omwami we bamumanyi ne ku kyalo bamumanyi mukambwe. Akambwalira mulimu abakyala abamu bwana paati bw'obwoza oba omwami tobwoza. Naye bye butereka obyagala buli kiseera bijje gy'oli. Nakayana n'omukyala wano ng'akaanira n'agamba sisobola kwoza ye talina ngalo njoze empale ezange naye obubwo obw'omunda abwoze obwange nga tabwoza. Ne mugamba lwaki tozooza? Omusumba mukwatako nti obuwe nga mbooza. Ne mugamba ate nga kyebitereka okyagala buli nnaku kijje. Bye kitereka okyagala buli kiseera kijje kikiike. Naye ekibitereka toyagala kikwatako kwoza. Waliyo
musoma kyeyagambye nti ebimu ogenda kukwata ne ku ssente obiteekemu. Abasajja balina obuntu obwo obw'omunda nga bwakutuka bulimu ekituli, ekitula kimu kivaayo ne kiriigiza kiti. Atambula yeetereeza naye ng'okimanyi kayulise tekakafaako. Mulimu abasajja abamu nga teyeefaako naye nga gwogenda omufaako mu linnya lya Mukama afaani. Kati bwe kinaagira ne kifuna obuzibu ate ne bamutwala mu ddwaliro nti ekintu tekikyatambula bulungi ate ng'onakuwala kikwatirewo nga bukyali. Haleluya! Okirabirire. Abamu tebeefaako naye gwe nyala Mukama akuwa ekisa eky'amaanyi tandika okuyimirira. Olina obujja bungi nnyo, talo zonna oli mukazi mulungi era olina obujulizi obukuweebwako balamu bo, obukuweebwako oba obwali bukuweebwako bannazaala bo oba banneyiba bo, bwavaawo lwakuba nti waliwo ekirwadde ky'otazuula nga bakiyita bujja. Kama ebasbe waliwo obujja obukwata Yesu omwami w'omwagala naye obujja obukwata obutagenda kukusobozesa kukyusa bintu Katonda bye yatonda. Teri lunaku lw'ogenda kukyusa nsi ojawulemu abakazi obeeremu wekka n'omwami wo. Kati gwe obujja nkutawaanya kikazi kisemberera mwami wo, awo wootulikira. Munnyenyezeeko munno. Waliwo obukutawaanya olutalo lw'oyina tebalumanyi. Woopangisa temunnatuuka kukulaakulana nti muguze ettaka muzimbe muteekewo ekikomera, naye woopangisa neyibawo yaleese mulamu we muwala atunula bw'ati. Tayisi ne byaliko bya bbaawo naye buli waayitawo baamukuza empuza empisa z'e Masaka baamugamba toyita ku bantu nga tobabuuzizza. Abuuza buli kiramu kyonna naye gwe akutabula butabuzi. Buli waabuuza bw'ati omuzigo ojula ogwetikka. Ate nga tolina ssente za kusenguka, ne bw'onoosenguka n'ovaawo era neewalala ojja kusangayo abawala ate abasinga bano bodduse. Awo bwe bulwadde obubadde bukutawaanya. Omukazi alina obujja, omusajja akubonyaabonya lwa bbuba ate ye alina ebbuba. Tayagala ddoboozi lya kisajja lyonna likuwulugumirako. Ne woba okubye essimu n'oyogera naye ye tawuliriza bigambo by'oyogera, ayagala awulire mu background eri emabega eri waliyo eri omusajja agamba ani oyo. Kati mwasisinkana obusibe n'omusibe teriiko asumuloddwa. Oli ayina bbuba gw'oyina bujja. Kati awo olabira abafumbo. Entalo ezisookera ddala olwa wiiki eno luva ku ggwe, bakazi basemberedde ye. Olwa wiiki ejja luva ku ye, abasajja abaakusemberedde. Kati abaana ne basooka balaba enkola y'emizimu mu famire. Olwaleero ogenda kutereeza ebintu, Mukama akola atya? Akusumulule. Waliwo ekintu bujja kibi nnyo. Bujja buno bw'olaba bakutwala ne ku drip ne bakuteekako eccupa nga tezirina we ziyingiza musanyi, tomanyi n'amazzi we gakuggwamu naye nga bujja bwe bukumalawo. Bukujjula mu mutima n'otabuka n'emmere wadde waguze enkoko ng'oyagala ogisiikako bulungi ogisiise eri wali ogyesunga ogirya, we buyimuka bwe buti wadde ku sowaani kuliko ebibumba n'emmere n'ebiki byonna n'enkoko bikulema okulya naye nga bujja bwe bukutulisa we buti. Kati bwe tutuuka eri ezziroobwe ng'eno obujja bwakutandikidde eno ku muzigo, olutalo lwonna olukuumira ziroobwe eno. Eyo abantu bambadde ebyokulwanyisa by'otalaba, ng'oli ajja amanyi nti waliwo okuteesa okulungi naye nga gwe wayambadde edda byakulwanyisa. Entalo ezisinga awo tugenda kulongoosaawo mu linnya lya Mukama afaani. Tokitegedde, ogenda kulongoosaawo. Lwaki ntera nnyo gamba kinnyambye ndi musajja nsomesa bakyala. Abasajja bano lwaki omusajja ono akulemerako wadde okoze effujjo lyonna? Ayina kyakumanyimu ekirungo ky'oyina. Wamma olabika okitegedde.
mwattu ne waaba mwenzi n'atabuka mu bwenzi bwe wonna ng'akulumya omutwe olw'obwenzi takuta waliwo akalungo koyina akali sipeeso tokategedde malinga omufumbi w'enva wafumba naye ng'alina akanzaali kateekamu haleluya munyenyeeko oyo omukyala mugamba akalungo ko wali wakasuula naye nannyini kaakamanyi munyenye omugambe wakasuula naye nannyini kaakamanyi kati gwe lyeffujjo lyonna lyokola lyonna lya bwereere naye waliwo maaka eri muli mu musajja oli gagamba nti ono simuta kati tugenda kulongoosa olwanyise kye bayita obujja bujja bubi ebbuba bbi bigolokosa ebintu bingi bayibuli eyogereyo ti Ayobu. Eno yali Married Women's Conference oba olukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo era mu luno olukuŋŋaana temwali baana bato so tolowooza nti oba ebigambo ebyo byayisibwa mu audience nkyamu nono eno audience yali ntuufu okuwulira ebigambo nga ebyo abantu balina bawulira ekituufu ekigambo n'okiyita nga bwe kiri akitegeere bulungi teyekwasa mbu ate awo wayogera bubi wayogera mu ngero wayogerera mu nnimi saabitegeera nono yogera ekigambo ekituufu omufirika ajja kutegeera ekigambo ng'okirese mu butuufu bwakyo kuba nze nina n'olukuŋŋaana lwe nalimuko ng'omubuulizi ali bukitayimirira nga mulimu n'abaana abato naye nga agita because yali ayagala abaana bana bato bategeere nti ekintu ekyo bw'okikola kiba kikyamu bw'ona ogamba mbu ate you spoon feed simanyi you biki osiigirira omugaati blue band whatever tajja kukitegeera ajja kuddamu akola ensobi yeemu because oli wakyogerera mu ngero teyakitegeera so yakyogeranga nga bwekiri such that audience yonna gy'alimu etegeera kiki kyasomesaako eno sigenda kusukawo awo okujjako okubasaba mundeke mbeere nga mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi babaye.